ng'ensonga za omugenzi Kafeero zikyakutte wansi ne waggulu ffe nga Kafton Music Lujja Obis tuwaddeyo obudde bwaffe okulaba nga tubanoonyeza abantu ab'enjawulo abatambulirwako ensonga eyo yennyini. So wano wennyini we tuli ne nnyinimu, bwe ŋŋamba nnyinimu mba njogera ku famire y'omugenzi oba enju y'omugenzi Kafeero, ng'era tutunuulidde Omusika olunaku olwaleero oyo yennyini eyateekebwawo okulaba ng'ensonga ezimu ezibanga ziruŋŋamizibwanga era yaba yeebuuzibwako. So Martin Kafeero olunaku olwaleero yatwegaseeko okulaba nga naye tufuna emboozi ye kiddala ekimuvaamu ku nsonga zino ezigenda mu maaso. Deni ewenereeta abaana ba Kafeero nga banna bantwala eruzira bansiba amayisa, ekyo nkyogedde nze Mugerwa Joseph. Deni ewe tugiddamu mu butongole y'amazima ng'eraga abaana ba Kafeero nti bali banna aga Katonda Mugerwa musiba amayisa yebyo ebyange. Era nga tuli ba mukisa okuba nga tukusanze mukulu Martin ogamba otya? Twali ssebo. Obulamu bugamba. Obulamu butambula. Mpazimu. We tuli mpola mpola. Tukuyita mukulu olw'okuba nti ebitiibwa byo tebituukikaako. Ekyo kituufu. Si bya buli omu. Kituufu nnyo. Naye ebitiibwa tebikubeeredde byangu. Tebimbeeredde bwangu okuva taata we yanzaala okuva banteekako. Nze nkulidde mu masomero ga njawulo nga bankyusakyusa nga ndaba oluusi waliwo abantu abaali bajjanga nga balinga baagala okunzita ko muzeeyi wange n'antwala era gye natulya P7 okuva nga baganda bange tebanjagala bankyawa ate nga nze nagenda osika nga ndi kaana kato siina musango ate muzeeyi naŋŋanga yanteeka ku busika yayogera ekintu kino bannamamuli abasinga baaliwo baseeguya baaliwo yagamba kantekeko omwana omuto atalitunda bintu okitegeera ne baleka abakulu ne bawanza omuto ebisebe walina emyaka naye nina emyaka 11 yokka. Oli mu kibiina ki? Nali ndowooza nalinga mu P3 awo ekitange we yafiira naye mpulira ekinnuma nze siri ku bintu njagala kumanya kika kyange ekituufu nakumanya musaayi kuba kati oledde ebintu bali abaana babitunda ate bebavaayo nnyo mu mawulire basinga okulabika bezza ku sayidi eri kyekyo ekinnuma. Lwaki olowooza bano bakulu bo tebakkirizigana na kyabusika abo? Ekyobusika nkimanyi kibaluma kubanga balondamu nze omuto ne baleka abakulu ne baleka abakulu era nze nkikakasa ekibaluma baagala kale kutwala busika naye nze sifaayo kankebera omusaayi gwange manye omusaayi gwange nti nva mu kika kya nkima. Wetuddako emabega ku baana abaakeberebwa omusaayi abaayite 10 wali omu ku bo? Saaliko bwe bali batwala abaana abo ku musaali mukulu Mandevu yali abeetika si wa famire yaffe namubuuza yeeyita mukuza naye nga tetalina mwana gwe yali aweeredde okitegeera kuba nze nkulidde wa Mr. Senkubuge tukuze nga nkuze yampeeredde paka we namala S6 Mandevu bankubira essimu bangamba Mati nja tugende ku musaayi ne mbabuuza kulikaani ani gwe mututte ku musaayi okutujjako batukebere baŋŋamba beetutenga abaana bokka Mandevu yabakulembedde ne banga tekuli taata wadde senga nti nenkigaana era nina gwe neebuuzaako ne mugamba ŋŋende naŋŋamba ebyo bifu bo ne mbaleka ne bagenda kati bagenda okunywawo dizawusi nina biraddala neŋŋamba bannaayi bali kakodyo kakunjijamu bansuule. So mu baana bagenda okukebera omusaayi walibanga gwe yali tageti okusuulibwa? Baali bantegese dda okujjako naye ekirala bano abaana engeri gye baali abanjiko 15 baali baagala kujjako bannaabwe bo basobole okugabana bulungi emaali ebamala era bwe baagabana bwe bati omu nadduka kati babadde badda ku ttaka kwe kubagwamu ne tugamba ettaka lya muzeeyi nabo muli mu pulani muzeeyi bwe bamuziika wennyininyini ekyo ne kitulumanyi kwe kuvayo mu mawulire swazo yeesibe nnyo mu mawulire naye nga bakulembera okutunda ebintu bya muzeeyi ate ekinnuma abantu tebalumirirwa ku bintu bya muzeeyi ebyagenda tebatulumirirwa naffe kuzuula musaayi gwaffe bazze nnyo ku sayidi y'abali eri abaana kati ffe tuddewa tuddewa ekigendera mu kuddayo babakebera omusaayi nga tuggyeko obwenkanya oba okumanya famire yammwe mulimu n'okudifendinga ebintu bya muzeeyi bino ebiggwawo kati era tusobola obitaasa kuba bali abaana olwedde bakyamu naye ffe kyetukulembeza nnyo ekikulu kyakebera musaayi kumanya kika kyaffe kubanga ogenda n'oyita mu kkubo abantu bagatandika okukuyiwako ne bakutunula ne bagamba kale oyo ekika kyesibamu bwesibi ekyo kyekituluma ebintu nabyo tusobola obbiza kubanga twagenzeko mu kooti bagambye mulina opportunity
esobola okuza ebintu ebyo kubanga abaana abo bwe muddiramu abaana ba Kafeero mu abaana be baagana 10 of course ebintu biba birina okudda muzeeyi lwaki bamugoba mu kibuga kuba olwedde kati bamubazeemu ebintu byonna babitunze ebintu bya muzeeyi ate nze nkuze kutuuka wano sirina kintu kya muzeeyi kinali nfunyeemu sente ya muzeeyi yonna nga nkyogera mu kamera siryanga kuwadde n'ekyo n'ekikumi n'obuuza misasa enkubuge yakimanyi sifunangako buyambi oyo swazi yeefuga ennyumba n'agipangisa yawa kajansi paka we bagitunze yagibaddemu era nga tutuuza mu meeting awe ku baana ssente abaweerereko paka we yagitunze. So mu mbeera eno gwe ng'omusika biki ebyo ebimu ku byoyinza otumenyerako bye wasikira ebimu ng'oluusi bitundiddwa n'okutundibwa? Nze kyekituufu nasikira musaayi saasikira bintu saasikira bintu era nze saagala bintu nkimanyi nja kwekolerera ebyange naye kyenjagala okumanya musaayi gwe nze nasikira musaayi gwa muzeeyi. Naye mu buvunaanyizibwa obw'omusika oluusi obaako ebintu bya muzeeyi ebimu by'omanyi awo tujjako ennyumba y'ekajjansi eno eyatundibwa bikyawo ebirala ebizze bitundibwa oba ebimu kale ebiyinza okuba nga Katonda akyabiwanzeeko eddusu bikyaliwo okuviira ddala ku bitundiddwa ebitundibwa bingi kuba muzeeyi yafa yina emmotoka ezo naye we twaviira bwe tuti emagombe okumuziika bwe tuti tetwaddamu kulaba ku kintu ate abo abeeyita ab'emikwano bennyininyini bebatunda ebintu bya muzeeyi abatalina baana naye ab'emikwano be baabitwala kati batunda ebibanja nga tomenye mannya ku b'emikwano bano bali banga n'ab'emikwano mu music kwe bali ku batunda ebintu bino ekyo sijja kiddamu kuba Kafeero yalina ab'emikwano bangi naye nga kyoba omanya ab'emikwano ffe batugamba batugamba ebintu tukola kitubiwulira taata wammwe olaba waliwo omusajja ali awaggulu yali driver wa taata amanye ebintu bingi nnyo era mbadde njagala mumugyewo ka interview tujja gifuna interview eyo so emmotoka zaagenda amaka bagatunze omu adduse bagabanye bulungi ssente nawulira ono yeezimbira naye ffe kale ffe tetwakifaako nnyo era we twagira ekisinga okunnuma abaana be batunze ennyumba teri muntu yenna yavuddeyo kukola ki kugamba nti baki batunze maama Robina nze nkusaamu ekitiibwa mpulira byanjogerako ndi dyupu naye nze sifaayo ekyenfa njala kuŋŋanya musaayi gw'abaana wamu tubeere wamu tumanye ekika kyaffe omanyi nga byonna byogerwa buli kintu okiwa obudde nosooka okyanalyzinga mu mbeera nga bagamba nti wali batoli mwana wa Kafeero musika dyupu mu mbeera eno gye wakuliramu emabega gy'otutegeezezzaako nti teyali nnyangu nnyo tekulowoozesanga omwana nti bw'alibaawo embeera oba ye yakuleeta n'okuba nti baakutwalanga mu masomero ageeyo wabbalibbali tewabeeranga nnyo kumpi na waka mu bulamu obwo? Nze olabe muzeeyi we yafiira muzeeyi agenda okufa nga ndi mumaka ge ag'omukyalo era yabadde akola ki yabadde ampeerera muzeeyi yafa tanneeganyeeko era nabuuza mmange bino ebintu ebyatabuka ddala ekituufu ndi mwana wa Kafeero yaŋŋamba ye oli mwana wa Kafeero taata yafa tanneeganyeeko kati embeera eyo gye nkuliddemu ye singiraba naye nkimanyi bantu bangi badde batanjagaliza era nga wemanyi ebyobusika mubeeramu embeera bangi baba tebakwagala naye ebyo nabigumira. So moments kizobeerawo mu famire n'oyimira n'olaba nga amaanyi gaago obusika gakoze mu mbeera nga gakoze kati waliwo wenkubira baganda bange netukola meetingi ne bajja bampuliriramu kubanze kuva dda mbadde njogera nabo bakuba bali abakulu bali nga bo tebanjagala kuva dda nali nkimanyi nga tubeera mu meetingi bwesawa ono aba akola bwati nenze neŋŋamba owaayo kankigere nenzikakkana ng'omusika onatereeza banna. So kati mubira ebiwabi ebyabaana omuwendo gw'abaana b'omugenzi olinako omuwendo gw'abaana bameka bakukkiririzaamu? Abaana banzikiririzaamu eno siyinza kuboogerera bo bennyininyini bandisanye ne bakola ki ne beeyogerera okitegeera kuba siyinza kuva eri neŋŋamba oba oyinza okuba oli awo nga naye era ayagala ki obusika
kuba nkimanyi bonna baali babwagala naye ate kati laba mukama wakolaki muzeeyo laba wannonda nze saava ine neeteekako abaana bandi bubi swazi bonna babwagala babwagala naye baba bwagala olaba basobodde okutunda ebintu bya Kafeero olaba basobodde okutunda ebintu bya muzeeyi ne beegaana bannaabwe ate nyise sitasobola kukola era bannanga abo nabagamba abato ekawadde mugenze kuliko weekika ne bagenda olwokuba baali bawuliriza nnyo mukulu mandeevu yabakozesa ensobi nange nalinga mu meeting ezo ne bagamba ey'omusaayi kati nze nali manyi bagenda kwetika taata waffe bamugyeko omusaayi of course awo nali nina okugenda era nababuuza kuliko taata nti tekuli ne bagamba sirina gye njija mugende mwekola ebyamu era bwe bakomyewo mbu omusika yagaana alika si mwana wa Kafeero okujjako n'ekirala ekinnuma omukyala Robina ayogerera bubi taata nkussaamu ekitiibwa maama nekyo kyewakoze n'ogamba taata wa mulaalo simanyi taata yazaalibwa mulaalo kintu ekyo mpulira kyannumye musajja bamuleka bumuli bamwogerako nnyo bataata bo bano abaliwo omwami Nende Wumalu ne Mugerwa abaliwo gwe okuza balabanga be bakitaawo obadola mu family nkuze mbalaba otata Mugerwa nkuze mbalaba era nga ntera okuwumulyako bajjajja bange mbasangayo nenjijja wano wenyini nyini wano tubadde tujjanga wano bajjajja nembeera nabo lwaki temufunawo ekirowoozo ekigamba nti bano bagibweko omusaayi kubanga nabo baba Luganda lwammwe anti olaba embeera eriwo omukyala Bisirikirwa yagambye maama Bisirikirwa yagambye Mugerwa si muganda wa Kafeero mbu Kafeero azaalibwa mulaalo kati olaba ebitubuzabuza ebintu ebyo kugamba lw'embeera ebuzaabuza ate adimisita geno yeeke nyini yatugamba tulina kujja kukitammwe mwina kujja kukitammwe yennyini soosi kwe tulina okujja omusaayi kati tetuyinza kuleetamu bataata mbu ate tukajjeko omusaayi era kijja komyawo enkayana endala nga njogera ne nnyinimu yennyini omusika muwanya ekitiibwa embeera nti okolaganako ne bannooba ab'enjawulo waliwo embeera ejja nejja mu kusaidi y'eddogo lino kimuyinza okuba muyina ebibatawaanya emizimu gibasindika biki gy'oyitireyo mu bannooba oba kugwe wennyini omusika owulira ko embeera yonna ekutawaanya nga yampewo nze siina mbeera entawaanya ebyo baŋŋamba mbuno Kafeero ayinza okuba teyasiima musika senga sifanga nze teri mbeera entawaanya era be bali mu kwayiriza jjajja waffe mbu jjajja waffe agala kuteeka bintu ku gundi bakitaffe bagala kukozesa ku muzeeyi bintu mbu abatawaanya omuzimu gubatawaanya naye nga nedda ekyo balimba jasi baagala sympathy mu bantu naye nga amazima nga jazooka nze nkimanyi nzikiriza otudda ku ddembe ly'omufu katono nnyo taata ono nga tubeera tetumuwadde eddembe lyakusigala ng'awummudde mirembe bwe tumuziikula era kyo kituufu era mpulira kinnuma ku mutima sandyagadde kuzikula kitange naye abaana bano bwe bababuula ng'ogasseeko nange kuba nange kati nessaamu bwe bababuula abato bange oba nina obbalwanirira ate bali bakuliza nnyo eddembe lya muzeeyi tuba tuligize naye era twatula meeting netugenda limisa gino natusindika mu kooti netugamba mujjeyo kitammwe netumugamba lwaki tokwebedde ku bakitaffe koye ko baali ne batugamba temulina kujja ku bakitammwe abato kubanga deni eyinza okukomawo nga ate balina bye babodde mujje ku kitammwe yennyini abazaala mujjeko obutafaali ate bye boogera mutwagala mujjeyo bamuzikule simu bamutwale twagala mujjako bamujjeko obutafaali bamuzeewo nga bwe bamusanze n'akayumba bakazimbe kyetwagala yese eddembe tuba tuligize lya muzeeyi nekyemanyi naye ali eyalaba bano abaana abakulu baneeno be baleeta ekyokuzikula muzeeyi sifa abakireese singa tebeebula bannaabwe embeera singa terinawo yes so mu mbeera amagi mulimu okuwininga n'okuluzinga singa mwesanga temuli baana ba famire musika ssebo singa twesanga tuli baana ba Kafeero of course nja kudda ewa maama mubuuze kitange andage watuufu then side ebeewanguddeyo kiki muyinza obbakolera kuba abo babadde bakayana temuli baganda baabwe tujja beetondera naye nze nga kyemmanyi omwana wa Kafeero kuba siyinza genda ku busika eyanteeka ku busika teyakola nsobi
tiyakola nsobi n'amala gasaako tekisoboka. Nze ekimanyi ndi mwana wa Kafeero sandivuddeyo na mawulire singa mbadde seekakasa. Kitange yafa tanneegaanyi ate yali yampeerereza okirasa okuva wansi paka ku peferi. Yes. Essaawa eno wavaayo wamamisa enkubuge gyendi era gyowangaanisa gyempangiridde omusajja ampeeredde kuva kitange we yafa ntadde mu masomero nasomera ne ku St. Julian oba ogimanyi gina tulya S4 ampeeredde andabiridde ate essaawa zino era mwebuuzaako kubanga be bakuza ba Kafeero. Taata babadde nabo ng'akyayimba ebbanga lyonna kati sobola namuvaamu. maama omuwulizaako maama wange gyali ye omulabadde gye nabadde nalabye bino ebintu bigize kuba kalamtini yali yankwatira eyo wammange nalabye ebintu bigize ne mugamba maama katugende kangende sawa ya lutalo batweganye ekinnuma bato bange kyokka nga kitafu ate nga bato bange bwebalaba abamu bakulidde bakuze okuva taata we yafa bamama baabwe badde babaweerera kyokka abo abayita nti mikwano gya Kafeero tebatwala abaana ekintu ekyo mpulira kinnuma kyokka kati essaawa yemu bali mutulemesa batulinyeemu senga batuleke ebintu bya famire tujja bigonjola. nga tulatira omaliriza waliwo meeting yabadde erina okubeerawo ate ngaekwatako nnyo kuba yabadde yakulaba nga mufuna engeri gye muvunuka embeera eno oba oluusi nga temutusena mu kuziikula taata. Meeting eno yakusanze etya lwaki tewabaddeyo mbeera ki gy'oteekawo? Meeting mukulu Misaki yankubidde essimu nangamba Martin tubalinze twatudde dda nafuna feeta batudde ku Bati Valley ne mugamba mukulu Misaki wabula namugambyeko katonda namugambye ensonga zino ziri mu kooti waki tetutulidde mu kooti ne mugamba n'ekirala yogerako nani nekitange kubanga bwe senga nagenze mu meeting eyo nandibadde ndiddemu famire yange olukwe abaana abo bavuddemu kati balagewa ensonga lwaki saagenze mu meeting tunateeseza eri mu kooti senga gye batuyita awo tulina okugenda kooti fe yatulagira timulina kujja kukitammwe bano bakiwakanya abayita emikwano gya muzeeyi nga ate batulabiridde nabo. Okay, so essaawa eno senior 6 wagimala. Yes. Oyina emyaka emeka? Nina 22 years. 22 years okola kikati? Essaawa zino nina ebintu byange byempulaninga lwakuba tebinnayitamu. Nina ebintu byange byempulaninga. Agala fuluma agenda kuba ki? Sijja byokya. Genda ku university? Ne university ngenda. Nina okusoma. Yes. Okay, so obubaka obusembayo ku nsonga eno ssebo w'ekitiibwa ensonga eno yali kwatibwa etya? Singa abaawo okuteesa kale olowooza kwalibadde kutya? Singa baatuyise ne batugamba nti mujje naye ekisoba mukulu Misaki yasooka n'atuyitako mu meeting naye yalemera ku kintu ekyo temujjayo Kafeero kyokka ng'ate kooti hoda bwe teweegamba okiraba ekintu ekyo singa yatugamba n'agezaako tutegera n'atugamba kale mukole weemuti ne weemuti naye yalemera ku kintu ekyo namubuuza kati ate abato nagamba waliwo option endala musobola okujja ku kitaabwe Joseph ne mugamba ng'ate Bisirikirwa yennyini essaawa zino agamba si mwana wa Naŋŋanga kugamba ebintu bibuzaabuza ate nga kooti yatugamba mujje ku soosi. Yes. So mu mbeera eyo singa musangibwa nga muli baana ba mu nju ku byatundibwa ne mutafuna mugabo gwammwe abo abaagula bo bagenda kukola baki? Sikitegere kyongamba baatunda ebintu bya kitammwe abamu temwafuna mugabo naye bwe tugenda mu test ne kisangibwa nti muli baana ba nju eyo nga waliwo ebyammwe ebyatundibwa nti mwafunako mugabo baaba abaabigula ki ekigenda okuddako ku bintu byammwe ebyo? Kalolabe ensonga lwaki batya DNA abasinga batya DNA abaswazi bamanyi kubanga twagenze mu kooti ne tubagamba singa abaana bakoma balembe baabula nga mulimu abaana ba Kafeero
n'agamba of course ebintu bye baatunda biba birina okudda kati ng'ovudde ku kineno nti njala kufuna bwenkano n'ebintu byamuze babireke bibeewo lwaki omusajja bamusanya nga yeekolera ebintu yasulanga mu mpewo lwaki babijjawo byonna babitunde swazi mulaba ayitanyo ebibanja bimazeewo ettaka liririzinze emyaka 10 sente zibamuwa nawuli abamuwa simanyi oba sente simanyi baali obukadde bumeka tiyawaako ku baana nekyo ekisingira ddala obukulu ffe tetwagala sente tetwagala kikubanga emali ya muze tetugifunyemu okuva we yafa nze siryangako ku kintu kya taata era ali eyandaba siryangako ku kintu kya taata ffe kyetwagala okumanya musaayi gwaffe ebintu olwedde bye baatunda olwedde babitunda ebintu byali mu ngalo babeera nnyo mu kamera tebavaamu abantu ate ekinnuma abantu babawuliriza nnyo naye nga ate tebamanyi nti bali ku ludda lukyamu ffe tuli ku ludda lutuufu era tumanyi tujja wange awo wennyini nsaba abannayuganda abatulaba mu nsonga zino nga tonnafuna sayidi beera ng'owuliriza sayidi zonna obeere nga ofuna analysis entuufu yensonga lwaki tuvaayo ne tukuleetera Omusika ne tukuleetera omukyala Bisirikirwa tukuleetera ku kampu zonna ez'enjawulo so tubeere nga tufuna ensonga eno mu butuufu bwayo nga tetunnabeerako sayidi yonna gye twekubira so nga we muwulidde okuva ew'Omusika Martin Kafeero abagambye nti ekimuluma okusingira ddala mu abantu abamu mwafuna sayidi nga temumaze kunoonyereza kituufu kiri mu nsonga zino so awo wennyini Martin nga tumaliriza waliwo omugabo ogwammwe oguva eri ewa jjajja ogwa kitammwe jjajjaffe okuva eri jjajjammwe simanyi go engeri gye mukolagana ne bataata abaliwo oba gwo mwagufa ebyo byo kale sijja kubiyingiramu nnyo naye nga tolina kyomanyi sijja biyingiramu kitegeeza omugabo temuyinaayo mugabo gwe mwafunye okuva eri jjajjammwe by the way nze jjajjange bwembeeredde wa misasa enkubuge jjajjange abadde anteerangayo school fees yes abadde ampeerera abadde ateekangayo era S5 S6 kusinga ddala abadde ateekangayo ate era obwedda bulijjo oluusi gye nali njijanga okuwumulira bajjajjange kati sina kyemubanja just njatereza linnya lye ono maama Bisirikirwa yayonoonye abayita balogo abayita ki waswaza muzeeyi mbusimanyi balina ebyokola ekintu ekyo kituluma ffe twagala kumanya musaayi nze ngumya baganda bange ngami mube bagumu bato bange mube bagumu omusaayi gugenda kudda nga muli baana ba Kafeero kyekyo sigenda kwongerezaako awo oyo y'omukulu Martin Kafeero omusika w'omugenzi Kafeero so mu mbeera bwetyo mbagamba nti mwebale kubeera nga mugoberera enteekateeka zaffe zonna programming zonna zetujja nazo era mbasuubiza nti kweno ensonga tukyagenda mu maaso n'okuba nga tubawa ekisingawo ku byonna ebinaaba bitambudde sayidi eno lujjawo bizige manya gage tukwatagane mu episode eddako.